Mukama waffe yeebaza mikwano, balamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu, bakulisayo n'okubebaza emirimu buli omu mu kitiibwa kye n'ekiti kye, era ne baganda baffe batannaba kudda tubasabira ekisa kya Katonda bakume bulungi basobole okutuuka amaka mirembe. Twebaza Katonda nga tumugulumiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, kubanga tugenda kugabana ekigambo ekiva gy'ali era agulumiza omukyo omwana Yesu Kristo. Tuli ku mpita kw'omulembe guno ogusembayo n'eggwanga lyaffe lyalondebwa n'obuweereza obwayitibwa okuteekateeka enteekateeka eno, tugenda mu maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olwala ate mbadde nzijanjigiriza ku nno ne 12 n'engeri gye zikolamu, binayogera ku makungula bwe gakola emirimu egy'enjawulo. N'ekibereberye nja kujja nakyo, naye lwaleero ate kambe nga ngabanako ku kigambo ekirala eky'okuteekateeka emitima gy'Abannayuganda, naddala bali mu mulembe guno abateekateeka omulimu guno, wamu ne Bannayuganda bonna abasobola okuwulira, abasobola okuba n'amagezi g'okutegeera ebigambo bino, tubateekateeka emitima gyabwe, so n'abalala abadde bawulira bajja kutuuka ekiseera okulaba ng'ekyo kituukirira. Olwali ngenda kwogera ku kujjula kw'ekitiibwa kya Katonda mu kkanisa, mu ggwanga, mu maka oba mu mulembe. Naye olwali ngenda kwogera kusinga ku kkanisa ya Kristo, ekitiibwa kya Katonda engeri gye kijjulamu, naddala omulembe bwe gumala okugwa n'engeri gye kiddamu okujjula mu kkanisa. Ne mu Isaaya 6 nti golokoka yaka kubanga omusana gutuuse, n'ekitiibwa kya Mukama kikuviiriddeyo, kubanga laba ekizikiza kiribika ku mawanga, kiribika ku nsi, n'enzikiza ekuteribika ku mawanga, naye Mukama alikuviireyo n'ekitiibwa kye kiribika ku ggwe. N'amawanga ganajja eri okumasamasa kwo, ne bakabaka balijja eri okumasamasa kwo ng'ovaayo. Katonda buli mulembe we gugwa aba n'enteekateeka yaagwo. Luli yasinga nkwogera ku Isirayiri, naye nga mulimu obunabbi n'obwaffe obw'emirembe ginaddawo. Baatukanga ekiseera ne bagwa, kitima ne kigenda, nga bagenda okusoma ku wano mu Zabbuli. Bwe kyagendanga baalinanga okuddamu okuyimuka, okugolokoka, okweteekerateekera ekitiibwa. Nange ngolokosa Bannayuganda okweteekerateekera ekitiibwa nga kijjula mu nnyumba ya Katonda mu kkanisa ya Kristo, Katonda atandika okukola ebisobwa eby'ensi yonna. Zabbuli 7:8 bwe tugisoma yogera ku kitiibwa kya Katonda ngeri gye kigenda olw'okunyiga kwa Katonda. Olunyi 5:8 lugamba nti kubanga baamusunguwaza n'ebifo byabwe eby'oku nsozi, ne bamukwasa obuggya n'ebifo byabwe n'ebifaananyi byabwe ebyole. Katonda bwe yawulira bw'atyo n'asunguwala, n'atamwa nnyo Isirayiri, n'afuluka mu weema ey'omu Siiro, weema gy'ali atadde mu bantu be, n'awaayo amaanyi ge mu busibe n'ekitiibwa kye mu mukono gw'omulabe. Era n'agabula abantu be eri ekitala, n'asunguwalira obusika bwe, omuliro guli abavubuka baabwe n'abawala baabwe, ne batta na luyimba lwa kufumbirwa. Kuba naabwe ne bafa n'ekitala, ne bannamwandu baabwe ne batta kuba biwoobe. Mukama n'alyoka n'azuukuka mu tulo ng'omuzira ng'ayogera waggulu ng'anywedde omwenge, n'akuba abalabe ne baddayo ennyuma n'abakwasa ensonyi ezitaggwaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Ti Isirayiri bwe yayonoona kyakulabirako, Katonda yaginyiigira. Baali basinza ebifaananyi nga bwe tugamba nti n'eggwanga lyaffe lisinza bwakabaka, buli bwakabaka businza ebifaananyi, bapulezidenti basinza ebifaananyi, ne mu ggwanga Uganda buli muntu yenna n'abasumba abamu. Abantu baagenda tusinzasinza ebintu ebitaliimu. Kati binyiiza Katonda. N'ekkanisa ya Kristo yali ku mulamwa ng'abatume we bali. Naye emirembe gyagenda giddako negenda ng'esesetuka, nayo ne lengera mu kusinza ebifaananyi. Baana Abayisirayiri baabisinzizanga ddala. Ne banyiiza Katonda, na Bayibuli kati n'afuluka nga namunso bw'ava mu kiswa ne kifuluka. Bw'omuggyamu ekiswa kiba kifuluse, oba bw'afa ekiswa kimaze okufuluka. Kati n'avaamu n'afuluka, ne waba ng'amaanyi tegakyaliwo, ti ate ekitiibwa kye n'akissa mu balabe be. Olaba nti ekkanisa bw'emala okugwa, ogenda okulaba ng'ensi yeesinza amaanyi, ng'era ensi byesanga byekola ng'ekkanisa evunnamavunnami. Nga mulembe gyaffe gino, ekkanisa ebadde evunnamira abantu b'ensi. Wano mu Uganda tukyogerako, kubanga tusama obuntu yenna ekitiibwa kabe pulezidenti kabaani, naye abasumba baffe bonna abalokole badde bavunnamavunnami buli wamu pulezidenti w'emmotoka, tuyambe mu kino, tuyambe mu kiri, tuyambe mu kino. Tebalina maanyi na ekitiibwa kya Bwakatonda kisobola kwekolera bintu. Ne pulezidenti naye n'amanya nti waliwo Katonda, oba kabaka n'amanya nti waliwo Katonda, oba omuntu omulala yenna. Ne kuvunnamira nsi lwaki? Ekkanisa si yali badde evunnamira ensi, ensi yali badde evunnamira ekkanisa. Ng'abantu bavunnamira nti katuule Katonda wa bano. Kyebudenga nti ekitiibwa bwe kigenda kibaako ate engeri gye kitandika okudda.
njagala okwogerako nti wano kyagenda naye Katonda azuukuka ate n'akyukira abalabe be n'ajja n'amaanyi. Nyanza mu kitabo ky'Ezekyeri mbalage ekitiibwa kya Katonda engeri gye kikomawo. 43 Ezekyeri. Awo oluvannyuma n'antwala eri omulyango gw'otunula ebuvanjuba. Kale laba ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri nga kijja nga kiva mu kkubo ery'ebuvanjuba, n'eddoboozi lyali ly'okuwuuma ng'amazzi amangi limasamasa olw'ekitiibwa kye. Era kyali ng'embalagi n'ayolesebwa bwe nalabanga mu kwolesebwa, bwe nalaba bwe najja okuzikiriza ekibuga mu kwolesebwa okwali kwolesebwa bwe nalaba ku lubalama lw'omugga Kebali, awo ne nvunama amaaso gange. Ezekyeri annyonnyola ekitiibwa nga kikomawo kye njagala okwogerako, naye aga nti yakirabanga bwe yajja okuzikiriza. Ezekyeri yennyini nga yazikiriza, si yali azikiriza, naye Ezekyeri Katonda yamutuma n'alangirira emitawaana ku Isirayiri. Ngenda osoma wano olw'ekitiibwa nga kigenda olwo. Ezekyeri nnyo egamba bw'eti: omwana w'omuntu, weddire ettoffaali oliteeke mu maaso go, oliwandikeko ekibuga Yerusaalemi, okizingize, okizimbireko ebigo, okituumireko ebifunvu, era oteekeko ensiisi, oteekewo ensiisira okukirumba, okisimbeko ebitomera enjuuyi zonna. Olwo bamugamba Katonda muga nti genda kuzimba Yerusaalemi, giteekeko, gizimbeko ekigo gyetooloole, ng'amakulu alagula. Ebyo yali azimba byali kulagula. Yerusaalemi egenda kuzingizibwa, okugizimbako kugyetooloola, kyayita okuzikiriza. Ekitiibwa kya Katonda kyakozesa ate Ezekyeri okuzikiriza Yerusaalemi, kuba Katonda yagala agizikirize, agibonereze. Tubola bannabbi bayinza okulanga obulwa ne bubeera wadde nabo bwe bazingiramu, naye Katonda yabatuma nti genda olange embeera egenda kubeera bw'eti. Tubola Eriya, Bayibuli egamba nti n'asaba enjala n'ebeerawo. Katonda yamulagira ti genda osabe enjala ebeerewo abantu bano ndoke mbakube bawulire. Weewaawo ne Eriya naye yamuzingiramu, naye nga naye we yeekwese Katonda bamukuumira, naye ng'enjala ekuba abantu be batta. Kati ate Katonda n'asaasira n'agamba Eriya nti ate kati vaayo ogende wa nnamwandu, kubanga nteekateeka tosisinkane kabaka. Olwo ekitiibwa kya Katonda kiba kitegeka okudda. Naye mu Ezekyeri 43 gye njagala okuddamu egamba bw'eti: kya oluvannyuma n'antwala eri omulyango gw'omutunula ebuvanjuba. Kale laba ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri nga kijja, ekiva mu kkubo ery'ebuvanjuba, n'eddoboozi lyalinga okuuma okw'amazzi amangi n'okumasamasa okw'ekitiibwa kye. Wano ngenda kwogera ku bigambo bino bina birambo oba bitaano. Egambe nti yatunuulira omulyango okuva ebuvanjuba. Mulimu kye bayita omulyango, mulimu ebuvanjuba, ate mulimu enjuba kubanga gyeva. N'agamba ate okutunuulira, mulimu okutunuulira. Kati ebyo byonna birina amakulu. Ekitiibwa kino bwe kiba kidda kiyitira mu mulyango ogutunula ebuvanjuba, ekiyitira okudda mu yeekaalu okugijjuza. Katonda buli w'abakoma mu yeekaalu ye okugijjuza, oba mu nsi oba awantu wonna, biri byali byamu birengera kuyigiza bya mwoyo, addira mu mulyango ogutunula ebuvanjuba. Olwo ekitiibwa ne kiryoka kiyingira ne kijjula. Bino ebigambo obutabitegeera, ekitiibwa kya Katonda nga kyeteekateeka okudda, oteeka okumanya we kiyita, kyekyetaaga okukola. Buli kintu kyonna ekiba ku nsi ekyo Katonda ky'anaatuukiriza, kubaako abanaayimirira ne bakikola ne bakituukiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Katonda n'alyoka akola. Bwe batabeerawo Katonda takola. N'agamba ekitiibwa kino kye njagala okwogerako, nambe kiyita mu mulyango ogutunula ebuvanjuba. N'ekitiibwa kino bwe kiba kidda, kiddira mu biti bisatu, kiddira mu nteekateeka ssatu. Enteekateeka esooka ye Katonda oba ye Kristo, kye njagala okwogerako. Enteekateeka ey'okubiri ye muweereza ate n'obuweereza. Kaakati okudda kw'ekitiibwa kya Katonda, twagala okulaba omulyango oguva ebuvanjuba, naye tusookedde ku makulu ga njuba. Amakulu g'enjuba etegeeza ki? Lwakyaga nti omulyango ebuvanjuba. Amakulu g'enjuba gategeeza kigambo kya Katonda, kubanga kye kimulisa mu mutima gwe n'ogwange, ge makulu g'enjuba. Era bw'osoma ebyawandiikibwa, ekigambo kya Katonda ye Kristo, ge makulu g'enjuba genjogerako kati genjagala otegeere. Tuli mu Yokaana esooka owulire bulungi, otegeere enjuba mu Bayibuli oluusi kyetegeeza amakulu agasooka. Yokaana essuula esooka egamba bw'eti: ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, n'aba Katonda. Ye yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awataali ye tewali kintu kyakolebwa n'ekimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza, kizikiza tekyagutegeera. Walabika omuntu Katonda gwe yatuuma erinnya lye ye Yokaana.
yajja olw'okutegeeza ategeeze eby'omusana byonna bakkirize ku bwe. Yo si gwe musana wabula okutegeeza kw'omusana. Bayibuli egamba nti omusana oba enjuba ye Kristo oba kye kigambo kya Katonda. Ekyo kitegeeza njuba. N'okubikkula ssuula 19 olunyiriri lwa 13 lugamba nti kigamba nti yamansibwako kyambalo kye kyamansibwako omusaayi, naye erinnya lye liyitibwa kigambo kya Katonda. Naye kambikkuleyo otegeere enjuba kyetegeeza kubikkula 19 olunyiriri lwa 13 ng'ayambadde ekyambalo ekyamansibwako omusaayi n'erinnya lye liyitibwa kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda ye Kristo, gwe musana gw'ensi, y'enjuba emulisiza ensi. Ago amakulu agasooka tuba tutegeeza Kristo kubanga ye mu kifo kye y'enjuba. Naye bwe tujjayo Kristo, ate Katonda waliwo abantu baayita enjuba nga ate bantu buntu. Abantu bano omuntu ono abeera mukulembeze, Katonda amutwala nga njuba. Nga tunalaba omukulembeze mu maka, nga tunalaba omukulembeze naddala ku bwa Katonda, mukulembeze mu kanisa oba omukulembeze mu mulembe. Tulabirawo okumanya nti naye akiikirira njuba. Ebyawandiikibwa biibino ebitulaga. Lubereberye 3:7 olunyiriri lwa 9 tugamba bwe luti. N'aloota ekirooto ekirala n'akibulya baganda be, n'agamba nti laba ndoose ekirooto ekirala, era laba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye 11 ne binvuunamira. N'akibulya kitaawe ne baganda be, kitaawe n'amunenya n'amugamba nti kirooto ki kino gwe kyoloose? Nze ne nnyoko ne baganda be tujja okuvuunamira. Ono aloota ekirooto ng'alaba enjuba n'omwezi bijja kumuvuunamira. Bijja omuvuunamira. Ne bamubuuza, kino kirooto ki gwe kyoloose? Ffe tulijja ne tukuvuunamira ffe, nze ne baganda bo. Nga kyali kitegeeza nti awo taata ate gwe bakozesezanga enjuba kuba yali omukulembeze wa Isirayiri yavamu ebika 12. Amakulu Katonda omuntu omukulembeze ng'amutaddemu ekitangaala, ate oluusi naye amussa mu kiti kya njuba kuba gwayisaamu omusana gwe n'amulisiza ensi. So Kristo ate ategeeza njuba oba gwe twalise ddala enjuba yennyini. Naye noono Katonda oluusi amutwalanga enjuba kuba yali mukulembeze n'amugamba nti ye ng'amuyita njuba, maama we mwezi, ate abaana ze munyeenye, bassebo ne bannyabo. Nina kye nzimba bw'otegeere nti omulyango n'enjuba gy'eva. Enjuba yevaamu amaanyi agamulisiza. Amakulu Kristo y'enjuba, kye kigambo kya Katonda. N'ate oluusi n'omukulembeze Katonda gw'atuma kuba gw'ayitamu okumulisiza, amufuula nga njuba, okumulisiza abalala, okuleeta ekitangaala. Ekyo Mukama kyayogera kusinza ku byawandiikibwa. Njogedde ku njuba. Ate enjuba evaawa? Amaanyi gavaawa ag'enjuba? Gava eri Katonda. Nakyo kye njagala okwogerako okitegeere. Buli kigambo kye tubuulira otegeere nti kiva eri Katonda, ky'obalaba kirina amaanyi. Kikola ng'enjuba, kikola mu maanyi gaakyo. Tugenze ku makulu ag'enjuba yennyini. Manya ava enjuba. Isaaya bw'osoma 55:11 yagadde ebigambo bino mbigende mpola mpola. Kubanga ng'enkuba bwekka n'omuzira okuva mu ggulu bitaddayo ne bifukirira ettaka, ne birimeza ne bibaza, biwa omusizi ensigo n'ebyokulya. Bwe kiti ekigambo kyange kiva mu kamwa kange, tekiddenga gye ndi nga kyereere, kirikola ekyo kye njagala, kiriraba omukisa kye nakitumira. Ekigambo kiva eri Katonda. Ky'olaba nti enjuba eva eri Katonda ne Kristo yava eri Katonda, wadde ye Katonda. Ate n'omuntu Katonda gw'atuma aba avudde eri ye, tava eri Sitaani, era aba ayogera bigambo bya Katonda. Kyevudde ŋŋamba nti Katonda ate gwe tuyita enjuba, manya ge maanyi enjuba gy'eva. Yafulumya ekigambo okujja mu nsi ye Kristo. Yatuma Kristo okujja mu nsi, kye ekigambo kye yakozesanga okutonda ensi. Kubanga Bayibuli egamba nti ebintu byonna byatonderwa mu Kristo. Yayogeranga kigambo tiwabeewo, ebintu ne bitondebwa. Kyevudde ŋŋamba nti ate ekigambo kiva eri Katonda mwene, nga Kristo kye kigambo, ne kiryoka kimulisiza ensi, ne kiryoka kiyitamu ffe. Kyevudde ŋŋamba nti ekigambo kiva eri Katonda. Ye bw'atuma ekigambo kye tekidda nga tekigenda kukola. Buli kigambo ky'atuma kiba kirina obudde bwakyo obutuufu obw'okukola. Kati tuli mu budde obw'okubanga ekitiibwa kya Katonda kigenda kwongera kulabisibwa eri ensi. Osoma Zabbuli 17:2 lugamba nti singa abantu beebaza Mukama ne batendeza Katonda kubanga atuma ekigambo kye n'abawonya. Ekigambo kitegeeza kiva eri Katonda. Awo tegere bulungi, tekiba kya muntu. Ekigambo ky'omuntu kiremererwa, ekiri magezi g'omuntu kiremererwa, naye kiva eri Katonda tekisobola kulemererwa. Kirina okuddayo nga kirabye omukisa. Lino eggwanga bwe liba lyayitibwa Katonda n'akyogera, kabube kiki? Eggwanga lijja kutuuka liweereze Katonda.
oba lyagala oba teryagala, oba oweereza mu mbeera kigwa mpuliriza, ojja giweerezaamu ogiyitemu ekunyiga oba ekukola ekiki, naye ng'ojja kuweereza Katonda bassebo ne bannyabo, kubanga ekigambo ekituma mu nsi. Ate nange bwe yantuma ojja kunzikiriza oba tokkiriza, ojja tuuka ekiseera onzikirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obudde nga butuuse obwetaagisa obubwo, n'obweza n'oba tobukkiriza ojja tuuka ekiseera obukkirize, kubanga bwatumibwa n'ekigambo kya Katonda, kyali ku kigambo kya Katonda. Ngenze ku mulyango, nguvuddeko, ngenze ku mulyango, amakulu g'omulyango, nasoose obuvanjuba, manya nasoose enjuba, nenzirako ekigambo gye kiva, kati ate ngenze ku makulu, ngenda ku makulu g'obuvanjuba, manya evenjuba tutegeddeyo eva ekigambo kya Katonda, kati ate ngenda ku makulu g'omulyango. Amakulu g'omulyango, Kristo gwe mulyango. Ffenna mwe tuyita okulokolebwa n'okusaasirwa n'okusaba. Bw'osoma Yokaana 17 egamba nti nze mulyango, ayita walala abamubbi. Kati Kristo waffe ye mulyango oguyisibwamu buli kimu. Kyova olaba tusaba mu linnya lya Yesu, so si lya Mariyamu, so omutukuvu Paapa, so omutukuvu Peetero, si muwanguzi, saani, ebyo byonna binakwepanka, nga bwe mpulira abantu abamu nga beepanka mu ggwanga lino, nakyo mbalagira mu kikome mangu. Pulezidenti musaamu ekitiibwa n'amaka ge, naye temuddangayo okwogera nti pulezidenti ye Katonda, ne mugamba nti mukyala we simanyi yaani, ate omwana we ye Kristo. Temukiddangamu ekyo, temukiddangamu. Abadde akyogera oba oli mu NRM oba oli mu ggwanga, tokiddangamu okola nsobi n'ogamba muwozi ye Kristo. Tokiddangamu omulundi ogwokubiri, tokiddamu. Ojja kukufuna ky'oyagala okigenderere. Katonda tebamwegeraageranyaako oba buba butamanya. Era Kristo yekka gwe tuyitamu okusaba buli kimu okutukolera. Tewali mulala. Ne bw'osabira mu nze sina kye nkukolera, ne bw'osabira Mariyamu teri kyakukolera. Mizimu gy'oba osaba yuka ntikutegeeze. Mu batukuvu oba osaba mizimu, osabira mu Paapa oba osaba mizimu. Tosabiranga muntu yenna, tusabira mu linnya limu erya Yesu Kristo, naye ng'ate tuwuliza abantu batugamba ne tubigondera kubanga yaba abatumye. Era aga nti agondereyo gwe mba ntumye aba agondedde nze. Bw'ogaana ebigambo Mukama byantuma nga bya mazima, n'eggulu ligenda kugaana oba oli musumba oba toli musumba. Kugambe natuma omuweereza ababuulira enjiri y'omulembe okusembayo ne mugigaana. Eggulu togenda liyingiramu bassebo ne bannyabo, kubanga ogaanye ebigambo by'amazima. Ne ku mulyango kyebulinga nti Yesu gwe mulyango. Naye amakulu ag'okubiri, n'omuntu atumibwa oba musumba akulembera oba mukulembeze wa mulembe, naye asobola kukola ng'omulyango, kubanga omulyango gwe gufulumya ekintu. Kyobulaba Yokaana yaga nti nze ndi muzindaalo. Gwali mulyango, muzinda guba mulyango ogufulumya, naye asobola kukola ng'omulyango. Katonda amuyiseemu ebyo by'ayagala mu linnya lya Mukama waffe Yesu, naye ng'ali wansi wa Kristo. Tulingamba nti amakulu g'omulyango. Ngenda kukutunula omulyango okutunula ebuvanjuba. Omulyango okutunula ebuvanjuba, nnyonnyola ebintu bino nduke ntuuka ku kyenjagala ennyo. Kitegeeza ki? Nti omuntu oyo aba ayitiddwa ng'oggyeko Kristo ng'okukola ng'omulyango, ateekwa okuba ng'anoonya nnyo Katonda, kwe kutunula ebuvanjuba, kuba yeva amaanyi. Anoonya nnyo Katonda, omwoyo wa Katonda kyagamba. Bw'anoonya Katonda yeetegereza ekiddako, n'ategeera bulungi. Bw'ategeera ateekako okuteekateeka, bw'afuna okuteekateeka ateekako okusomesa, n'asomesa ebyo ebimuweereddwa by'ategedde obulungi. Nga Musa yagendanga mu maaso ga Mukama yeetegereza, nagwo gwali mulyango gw'ebuvanjuba, kuba yeva amaanyi, nga yajja okuyitamu amaanyi ga Katonda ku lw'abalala okubategeeza. N'agendanga n'awulira Katonda by'amugamba, n'abyetegereza, n'abiteekateeka bulungi, n'ajja ate abisomesa abantu. Bamala obisomesa abantu n'ateeka mu nkola, oba naye n'ayambako okuteekesa mu nkola, oyo naye asobola okumuyita omulyango. Kitegeeza ye muntu atava ku mulamwa n'asigala ku mulamwa nga yeetegereza, gwe mulyango okutunula ebuvanjuba, nti aba atunuulidde nnyo Katonda gy'ali kuba yeva amaanyi, omubuulira ekyokukola, kiki ekiddako, ki ekiteekebwateekebwa, ki ekisomesebwa abantu, ki kye tuteeka mu nkola. Kyavaga nti omulyango gutunula buvanjuba. Omuntu oyo aba alina okwewaayo nnyo ng'omusumba bwe yalibadde akola, n'omukulembeze yenna mu kifo kyonna mu Kasama yalibadde akola. So nange yatumibwa olw'omulembe, kyembeera neetegereza nti kati Mukama mu budde buno agamba ki kyateeka okuzimba paka omulimu lwe gunaaviirayo ddala bulungi. Kyavaga nti omulyango gutunula buvanjuba, kuba yeva amaanyi. Omulyango tuza tukitegedde bulungi, ne tutegeera amakulu g'emulyango gutunula buvanjuba.
ne tutegeera nti omulyango ye Kristo, ate n'omuntu gwakusaasooka okubeera mu mulyango oba omuzindaalo, ne tutegeera nti enjuba gyeva kyekigambo kiva eri Katonda, ne tugamba nti enjuba ye Kristo, ne tugamba nti ate enjuba olumu etegeeza mukulembeze. Temuvaawo nkomawo ndyoke mmalirize bulungi kyenjagala okuzimba ekitiibwa kya Mukama kiryoke kituukire ddala kibune buli wamu mu ggwanga.